How are you doing? My name is Jackie. Nice to meet you. Welcome to Glasgow. Thank you. Yeah. I need some help. Yes. But you pink room. Abawala bamyaka emeka batera kuba bakuze. Asembayo ali mmene bakubera esatu. Wow. Then omukulu ddala ali 22. Okay. Ekitegeerekeka pink is more of a child's color. I know. Kati babeera bakuze okutuuka awo ne babeera patient ne pink. You have very, very patient kids. Yes. Some colors. Is it gully? Yes. Yes. Because I was confused then I want to get color basically in the living room I want to choose some color but in the out of ideas. Okay. So how can you help me? In the right place to tutandike. Kati ekisooka tubeera twagala tumanya kati abo clients baffe bakuzeemu. So in most cases basobola okwekolera decisions zaabwe. So I'm assuming ozze nga tobabuuzizza kibbo kye baagala. So tugenda kutulaano tubalowooleze. For a 13-year-old being a teenager, tugenda kusigala nga tuli a bit funky. Yes. Then for the grown-up one, naffe tugenda kulira ku pace ye. So tugenda kuva mu pink for the 13-year-old. Maybe we start heading towards a purple. However, we cannot tuna colors tajja gendamu kuba colors z'abakyala n'ez'abaami twawukana nnyo. So bwe tuba tumukoledde kale tali pink, we might come off pink netugendako maybe in a purple. Yeah, in a purplish color, maybe a darker purple and a lighter purple. A lilac. Tusobola okugenda mu lilacs. Those are the lilacs, the violets. Then oli akuze tugenda genda mu grays. The reason I want us to do grays for the older one. What is gray? Gray. Tufuna colors eziri mu shades of gray. For example, these. You look at them. You see them? Yeah. Tugenda kukola bweziti. Kuba kati ensonga lwaki tugenda genda neutral ku mwana akuzeemu. Atuuka nga accessories z'ekisenge kye zaawukana. Oli bw'obadde ogulira n'ogamba kati ngenda mugulira Sophia the first on the bed. Nagenda tuuka nga yeesalirawo curtains njagala bwe ziti, obuliri bwange njagala bufaanane bwe buti. You don't have a say in that. So tugenda muterawo a neutral color abeere nga kyonna kyateekawo kibeera kikola kye kimukolera. Yes, ono ali 22. Tugenda mufunira grays or we can get them pastels that are light creamish. Ezo nazo zijja genda. Tusobola okugenda direction eno. They may seem dull here on the wall, but the reason we do this is because twagala more space accessorizing. Yes? Dull is a wrong word. Like neutral, let's say. Bwezibeera nga ziri neutral nga zino. Singa akwata eno gundi n'agamba nti eri bweti naye njagala kubeera bright and funky. Kati wabeera ne kala bweti asobola okukwata maybe orange throws here and there, asobola okukozesa red throws here and there and all that. But most importantly, before we choose these colors, njagala ntegeere ebisenge bino byogenda okupaintinga tuyina light yenkana ki. Natural light, not the electricity, natural light. Light eva mu madirisa. Kuba bw'obeera nga ekisenge kyabwe kifunda nga amadirisa nga mafunda nga light ejja nfunda, tetugenda kuteeka mu zino colors. Tugenda funa colors zaffe nga zifaanana ng'eno eziri brighter. Tusobole okulaba nti colors ezo zivaayo. Kati tusobola okukola kala ng'eyo. Tusobola okufuna kala ng'eno ne tugamba nti tugenda kugisirisaamu. Let me first give you this. Tusobola okufuna kala ng'eno ne tugamba nti tugenda gisirisaamu bwe tuti. Okay? You see that? So this. Yes. Careless whisper. Yes, careless whisper. Showstopper. And showstopper, yes. So eno eri light bwe tubeera nga amadirisa gaffe mafunda nga light eyingira nfunda
most of the times tulina wardrobes nazo zikilinga light tujja kozesa the lighter color nga nyingi okusinga eno ne tugi highlighting bu highlightenze so tulina options bbiri ez'okuteeka in the big girls room. We can do one color like this one tusobole omuwa space accessorizing nga bw'ayagala, change their beddings, do their curtains, their rugs zibeere nga ziri in different colors. Then tusobola okugamba nti tumuteerewo eno, then tumuteerewo eno accent wall. The accent wall I would suggest tugiteeka gy'ateeka omutwe ewali ekitanda n'ettaala gy'ekuba so that bw'azuukuka ku makya waliwo kala gy'otunulamu n'ozuukuka ku makya n'osooka n'ozibirizaamu bw'oti kati kala ng'eno tesobola giteeka mu kisenge kyo because when you wake up in the morning for example the sun is already out n'enkuteeramu eno kala bw'ozuukuka esobola okukanga amaaso so these being bedrooms tugenda teekamu colors eziri calm because we categorize colors zaffe tuzi categorizinga kati eziri calm and rich ezo tutera nnyo ziteeka mu bedroom bwenzuukuka ku makya sirina kuzuukira ku kiki ekigenda maaso wano yes so eno tugimuteeramu nebeera nga maybe ye overall color then eno ne tugikozesa nga our accent wall yes so we can do that omuwala omukulu nga tubeera nga tugimaze omuwala omutoototo myaka 13 badde ngenda kusuggesting we do for them something like this but we do for them something like snowman. this yes Snowman, and what is this one? and this one is frosted plum yes kati sobola mukolera these two kuba kati we babeera bakuze they start coming away from pink ne bwabeera mwana mulenzi abasinga baagala blue but in most cases baagala okuvaayo ne tutandika okuyingira maybe mu turquoise ne tutandika okumuvinga direction eno kati noono mbadde ndowooza tumugye mu pink tugende eno paka naye wanaatuuka ne yeesalirawo ebintu byenga ebyo yes Living area entabuseeko mbadde nkyusakyusa nnyo kati out of ideas living area tulina apart from the colors tulina different types of paints waliwo types of paints eziri catchy and interesting to look at omuntu n'atuuka ku kisenge kyonna n'ayagala akifeelinge nogamba oba kiki kino ekigenda mu maaso so mu living area tusobola okuwa options osobola okukozesa Italian stucco musiiga ku kisenge ekyo n'obeera nga atadde mu mabo ku kisenge then it has that glassy kind of thing. So apart from the colors, while we get to the colors, I want to take you through. You can use an Italian stucco to give that rich feel to your room. But also, before I start selecting the color for your sitting room, I want to know, do you have enough light? Yes, I have a lot of light. Okay. Yes. Then a lot of light. Then since you are here, it would be really, really, really nice for me to know the kind of colors you want. Our job here is to make sure that you're comfortable with colors. So I have my colors that I think are good for you. However, I know that they are colors that you as a person like. I'm selecting colors for you, I'm not going to go to your house. But you have those preferences. Nongamba nti eno gye njagala, nze n'entandika okugamba eno gy'oyagala, naye eno eyaka nnyo, oba eno ejja kukola bw'eti. Kati n'entandikiramu your direction. Kiwi. That's a very beautiful color. I love kiwi. It's a very beautiful This color. time around. Okay. Kiwi looks like this. Exactly. So it gives you that green tone, which is an amazing green, especially for a person that has lots of light. Yes. If your windows are small, please, you have to avoiding it. So if you tell me you like this, then you tell me your lights, your windows are bigger. I will go here. No, if your windows are smaller, nja kuva wano, ngende wano, oba nzire wano. Okusinziira ku light gy'oyingiza, bwe obeera oyingiza light ntono nnyo, no selecting ene eyinza okudakeninga. Naye bw'obeera oyina light nga nyingi, eno esobola okuvaayo bulungi n'etadakeninga. So we can do kiwi. And for kiwi, do we want to have an extra color to it? Or
So you want to do 2 colors in your room. My living room. Yeah. Kiwi is, I'm thinking kiwi, but tugiteekako another dark color, tugenda kudakeninga room eno. So much as you have the light, but tunateekako kala eri darker, living room yo egenda kukola ki? Egenda kufunda. Okay. So the darker the color, the smaller the room will look. Okay. So let's get you the trendy colors these days that people love so much, that I also love so much, are grays. Grays scream elegancy. Yes, they are very, very elegant. You have a gray in your house. If you have a gray, for example, a very light gray, you can do any kind of chairs you want. You can have any cushions you want. The curtains will not bother you. Everything will not bother you. So I want to show you a color. We have a twina color, gye bayita antique petal. Eyo color gye bayita antique petal. Eri so light nti abantu abamu balowooza eri white. Yeah. But the good thing about it is ekugirayo kagurako. Ezanya ne light nti oregulo ebeera grey, then emisana ne lighteninga. Kisinziira ku light. So it makes your place very exciting. I can't wait. Yes. So tusobola okukola eno color ne tugiteeka n'eno n'enkuwa combination bwete. This being the darker color, ndowooza tugikozese ebeere nga accent color yaffe. Tusobola okugiteeka, simanyi oba sitting room yo eri connected to the dining area. Not really. Yes. So tusobola okuteeka eno on your TV area. Yes. And then jukira kati ebifaananyi tetukyabiteeka kuka. So you can have that family wall, your accent wall, your TV area, ne tuteekako eno color. Tusobola n'okugikola mu Italian stucco oli gwe nagambye. Yes, ayina kaglo ka marble fill mirror like thing. Then tusobola n'omukola ne tukola ka texture ne kabeera nga ke kali mu kiwi, and everything else ne kisigala nga kiri light weight. I love that. Yes. So eno kala tusobola ogizanyisa. Tulina abantu abasobola abalaba sites z'abantu ne baba measuringira painter bwabeera takumeasuringidde oba ne bajja najja ku site n'atunuulira n'alaba nti you know what, eno wano kisenge kirina ekizibu bwekiti ne bwekiti, you know, so zino colors bwe tuziselectinga tusobola ozitwala. Naye ate Ruth, color osobola ogyagala wano, eyo complaint tugiraba nnyo ne bakasitoma abaffe. Najja n'agamba njagala eno kala naye bwe nagitutya ku kisenge yaddakeninze nnyo. So kala eno eri kakaadi katono nnyo bwe kati era ogenda girabira wano bwoti. Bwe nagiteeka ku kisenge light yange ejja ku affectinga, then ekirala ekisenge kinene. When I spread this color on a broader surface it might get lighter. Yeah? So tulina system nti osobola okujja ne tuselectinga options n'ogulayo ka half liter wekati ne tukatestinga ku kisenge n'okatunya n'olaba bwe kalabika emisana bwe kalabika olweggulo, then n'ojja n'okola ki n'otwala omungi. So it becomes cheaper for you okutwala ka half liter than ogula 20 liter ate n'otuuka nga tekoze eki nga tekusanyusizza. So kakati okubanga ofuna aba measuringa paint Plascon yebatuwa tulina sites ezimu bwe ziba omuntu wabeera afunye problem ne site ye tusobola okutuma omuntu najja naye as Plascon to trainings hundreds and hundreds of painters. We do painters workshops where painters are taught paint measuring otya, ekisenge kyogenda okusiigako kifaanana kitya, because that will affect what your paint will look like. Ekisenge kyogenda okusiigako kifaanana kitya nabiki. Naye bw'otuuka ku site n'ofuna ekizibu nga langi efuuse langi, you can always come back to us. We find out where your site is, ne tufuna omuntu najja n'alaba obuzibu buvuddewa. So tulina kujjanga wano ku headquarter oba omuntu wena wasanze asobola okuba nga afuna that help? You can get that help from wherever. Kati nga bw'ozze n'ogula wano tusigala ne contacts zo. We also share our contacts. For example, oyinza okujja n'ongamba njagala kino bwe kino nkugamba bw'onooba ogenda bw'obeera ogenze in case of any problem you can call on this number. Bw'onkubira n'ongamba kala wagimpadde naye ekisenge kyange kitiirika amazzi kikoze bwe kiti, I can always know nti omuntu ono yeetaaga buyambi bwe buti. At the end of the day, our product has to look like our product on the
on the wall. That is very important. That is very, very nice. Because sometimes while we're running out of ideas, we gather help from someone as well combining the lunch colors. Yes. So ngasode kujja wano maaso okugenda abantu wala wonna. Bw'oba tosobodde kujja wano tulina a network of distributors. We have distributors everywhere in this country. Osobola okugenda Exoro n'otusangayo, Adjumani n'otusangayo. We have dealers everywhere. We have a very big network of dealers. So osobola okuyingira mu any authorized dealer shop ne ku kipande kibeerako nti authorized dealer n'ogendayo n'obagamba oli wetaaga ekintu. Bonna balina color charts bweziti. Balina colors ebeeramu buli color. Waliwo colors ezitali mu color chart muno naye nga kano ka red koyina ku kiteeteeyi kyo nga kakolera nga k'oyagala n'otugamba ku kenjagala gwe tuleetera buleetezi sample n'otugamba munkolere eno color oba n'ogiwa ddiira waffe n'omugamba nti nze eno color gye njagala n'omuwayo ebbanga nnaku 3 bw'otyo ne tukuwa langi eyo. Kubanga oyagala okupaintinga ennyumba naye nga tolina idea kiki oyagala kusiiga. Ekyo kyekizibu ekisiiba bakasitoma baffe kye basinga okufuna. Tomutwetamwa. Ate tunaalyawa. Mumbulira colors kuganema kutawanyiza emirundi mingi. So ne bwe ntuuka waka ndibanga zonna atazaagadde sikiriza nkomewo era Jackie. Tetusobola anti kati gwe mulimu gwe tukola. Ate bwe tubeera tetukoze ebyo tunatunda ki. That is what we are supposed to do. So we are open to this kind of advices all the time. Ne baddealers baffe osobola okugendayo n'omugamba njagala kino nakino n'akikufunira. Bw'abeera tasobodde kufuna buyambi, bw'abeera ye nga takisobodde, buli ddiira alina omuntu wa Plascon amukolako. Buli ddiira alina omuntu alina contact eri direct gy'akozesa ya Plascon. Kati for example Ruth ogenza awantu oyagadde langi naye ddiira oyo n'atuuka muli n'alowooza nti takyasobola, alina salesman amubeerako all the time. Bwasobola okubira n'amugamba nina client wange Ruth ayagala kino bwekiti ne bwekiti ntandikirewa. You get instant help. Instantly. Nsinza okwagala ekyo kyogera kya bright colors okiteeka mu bedroom. Ekyo nkyagadde. We discourage them. Ne bwe babeera baana bato, olaba abaana bato tubaagala nnyo babeere ewe because if you put very bright colors in a child's room, colors ezo ziri bright, they trigger our mind. So bontera yellow mu kisenge, or I will take longer to sleep as compared to someone that has, even if it's a yellow, a much calmer yellow. For example, if I have this yellow in my bedroom, it will take me faster to sleep than if I have this one in my bedroom. That one? Okay. Yes. This is bright. So bright. So colors, tulina colors ezitukaminga down, ne tubeera ne colors zetu encouraging abantu. For example, sigenda kukkiriza kutwala okujjako ng'okyesibyeko naye sijja ku-encouraginga kutwala kale eno mu ddiiro. A sitting room is a place where you have friends, conversation. Tosobola kuteeka kale eno wantu ne mukuba lwali. Abagenyi mwe tebajja kola ki? Mugenda kutuula mwetunuulire munywe kacaayi. So we'll encourage you to get lighter colors for your living area. Or if you choose to go neutral like these colors that I showed you, this, you're going to make your curtaining and your cushions a bit brighter for your living room. Kuba you need people to talk. Waliwo ne colors zetuteeka mu kifo nga zigenda kulumya abantu enjala. Yes, they are all colors. Dining room. Yeah, like colors like red. Have you noticed KFC is red, Pizza Hut is red, all those colors are red, except coffee. Yes. Pizza Bond is red. Yes. They are colors that just trigger our... So all colors you're selecting. Mwemusiiga busiizi. Kyekyo lwaki? Kyekyo lwaki tukwetaaga n'ojja, then we direct you, we give you ideas. Of course, we don't dictate the colors, but we tell you that, you know, this and this. Kuba I have a feeling, singa nkuwadde chance gwe kukono kiwi wetereko color, oyinza obutateekako nze gye nkuwadde. Ensonga kinaze ne kugamba nina mu mind na kiwi naye nteekako ekirala for my living room. This is an elegant color, but tuteekako ka grey tuba tukikubye. But I thank you so much for your time. Thank you very much. This is going to help. Yes. Let me hope abawala bagenda kubyagala. Yes. But byagadde bambi nzikiza nzidemu okutawaanya.
sichirinamu buzibu. The kids can also come and we select colors and we see.